Geri demeri abanamawulire liribali likwatibwamu wano mu Uganda na ebitongole ebyokwerinda bali awo ku Imperial Royal. Esawa zino batandise era tujja kutusaka ensonga nyingi nnyo mawulire gaffe ezikwata ku nsonga eyo. Ne wano mubaka wa Uganda mu East African Parliament mulina era yatusedda. Njagala tugende maaso atubuzeeko ate oluvannyuma tuogere ku nsonga ez'enjawulo. Honorable, nsanyusa okulaba nate. Nange muganda wange. Weewaawo. Nsanyuse nnyo. Wano buli kaseera kenzijawo nfune essanyu n'okwolesebwa kwa kitalo nnyo. Era ngenda okuddayo mbeera nga aloadinze bantaddeko amafuta amapya okwongera okutuukiriza ebigendererwa bya ggwanga ebyenjawulo. Era nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okubeera nga buli kakedde atuyamba okulaba nga twogeraganya wamu ne bannaffe ku nsonga eziba ziruma abantu nga tuteerawo emikutunga gino. Weewaawo. Omubaka nzijukira emirundi esatu egiwedde nga tuli naawe wano. Waliwo ensonga nyingi eggwanga ezibadde tezinnaba kugenda maaso na kuteekako nnyo maaso. Ne tuzoogerako ne zitandika okutambula. Wavaayoko n'okiraiminga nti waliwo bannansi bangi aba Rwanda abali mu makomera e Uganda era nga basibiddwa mu ngeri ez'enjawulo. Ebiseera ebyo waliwo akakyogerako ne wabaawo abakwatibwa nga balangibwa okuba nti beetaba mu nsonga ezo era gye gimu ku misango egyali givunaanibwa ne Fande Kayihura. Ne tweyongerayo mu maaso awo booda ne bagiggala era nojja n'ogyogerako nti wabyogerako dda ensonga ezo. Abamu ku mikwano gyo bw'oyogeranga nabo abali mu ggwanga erya Rwanda ogamba nti mu East African Parliament gy'oli mukwano omu ku basinga ava Rwanda. Ate ebintu era abyogera oba oli awo ebiruma eggwanga liri n'ebiruma eggwanga lino. Olunaku olw'eggulo Uganda n'eggwanga erya Rwanda wabaddewo okuwanyisiganya. Uganda yadde ewaayo omunnansi wa Rwanda eyattibwa sayidi eno. Era amawulire gawandiika ebintu bingi ku nsonga eyo. Ebimu ku bigambo ebyayogeddwa wakati awo bannansi ba Rwanda oba abakungu okuva mu ggwanga erya Rwanda baasabye Uganda ete bannansi baayo babiri beerina Uganda n'egaana ne bategeeza nti bano tukyagenda mu maaso tukyabakolako further management. Si inquiry. Simanyi oba management kitegeeza ne inquiry. Tukyabakolako further management kubanga bayingira mu ggwanga lyaffe lino erigale. Njagala tutandikira awo embeera eyo kitulaba kino ekyokuwanyisiganya obuwanyisiganya abantu oba okuwanyisiganya omuntu afudde nti mumukuwasa nti wuuyo mutwale. Kitegeeza ki ku munnansi wa Uganda wano? Kakati ekyamazima waliwo nga tutandikidde ku kiriwo kati ku kyombuuziza. Mu mateeka mulimu amateeka agateekebwawo ensi eno ebeere nga esobola bulungi nnyo okuwaayo omuntu yenna abeera yeetaagibwa olw'okuwera ennemba n'emisango egy'obumenyi bw'amateeka mu nsi endala ze bayita arrangements oba abamu baziyita extradition treaties. Endagaano ezo era zitera okukolebwa era ne bakola n'amateeka muyita okugagoberera. Era amateeka g'eggwanga lino erya Uganda oba n'erya Rwanda gaba galambika bulungi nnyo emisoso mwe muyitira nga munaaweereza omuntu wa mu nsi endala. So okumuta naye nga mumuweereza awere ennembe n'omusango ogwo gwawuvunaanibwa. Ekyamazima eggwanga lya Uganda n'erya Rwanda enteekateeka ezo weeziri. Naye kakati ebiriwo nze nabyogerako dda ne mbagamba nti kubanga ffe dda baatugamba nga tukola kye bayita debate oba twandikyogedde tutya mu lulimi olwaffe naye yabanga nga bagitegese ku ssomero ne babawo omulamwa ne mujja muguteeseeko buli omu najja n'endowooza ye. Kati baatuwaako omulamwa nti ku nkoko ne ku ggi Katonda yasooka kutonda ki? Ow'enkoko n'agamba nti enkoko nti yalibiika. Kakati omulala n'agamba yasooka ggi kuba wateeka okubaawo ekintu enkoko. Naye ffenna twalina endowooza zaffe. Nze nabagamba nti Katonda nze kyemmanyi yasooka nkoko. Mu kutegeera okwange bambuuza lwaki ndowooza nti yasooka kutonda nkoko. Nze nabagamba bugambi nti kati
ye yennyini Katonda yatonda nkoko evimu amagi nga ye talina gaswala kumulengera nga atudde ku ggi alimaamira kati yasooka nkoko yeekolera omulimu gw'okumaamira eggi kati n'olwekyo nange eyali endowooza yange naye nga bw'okireeta kati eno gye tukulidde olabira ddala nti buli kimu kibaako ekyasooka n'ekyaddako n'ebigenda okuddako n'ebiriddirira kaakati munnamawulire wa Uganda ye atera nnyo okwogera ku kiriwo kyokka kyokka ekireesa ggwe kwe kutubuulira kiyinza okuddako n'ekyasooka kati nze olunaku lwe twajja wano ekyamazima twayogeranga emboozi nga mpya mu bantu mbagamba tulina wano abantu baweze kati 113 bali mu makomera ag'enjawulo bannalwanda si bannayuganda omanyi abantu tebamanyi njawulo wakati w'abanyalwanda n'abannalwanda kakati abantu baffe bakiga tebakimanyi abanyalwanda bo bannayuganda era ne mathematika mwe bali naye bannalwanda ye abeera Rwandan weeri munnansi wa ggwanga Rwanda abantu abo eggwanga lya Uganda n'erya Rwanda tubadde n'ensuubulagana ezitalina nakakwate ku mukago gwa East Africa nga zirina akakwate ku byafaayo nga n'omukago tegunnaddiza ebyafaayo byaffe n'olwekyo abantu babadde nga batambula ng'oyinza nga ne Kigali oyinza ogiyita disitulikiti ya Uganda nga ne Kampala ogiyita yaki ya Rwanda n'olwekyo enkolagana eyo ebaddewo ng'abantu batambula kyere kasita oyita mu misoso gy'ensalo gy'osaanidde okuyitamu ne bakoona mu sitampu yo n'oyingira ng'osuubula ng'owasa nga okola embaga ogenda ku mikolo era baasi weekend baasi zino oziraba nga zeetala zirina be zireeta wano ku balaza ne zizaayo abantu gw'olaba mabaala kutinta abasajja abakulu bonna balaba awo bava ne mu ziyunifoomu z'amagye ne baba nga basanyufu n'olwekyo ensi ebadde ekolagana n'ensi endala n'olwekyo abantu badde bangi nga bayitawo ne badde eno ne badde eri naye nazuula nga abantu bano waliwo abaakwatibwa basukkanga 100 bwe najjira wano baali 114 akati basuseemu bagenda mu 2 naye nga bakwatibwa ne bateekebwa mu bitongole ebikuuma ddembe gye bisibira abantu okola management eno gye tulabyeko wano gye boogeddeko wano era eyo njagala tujja gitunuulira naye nga babakwata ne babaggalira mu CMI bwe mwogerako katono ne babatwala mu kooti maasho ne babazza mu makomera ag'enjawulo embasa ya Rwanda nga ewandiika newandiikira eggwanga lya Uganda ng'ebabuuza tulina ono baamukutte kati nejjo ono baamukutte kakati ne bali baabakutte abampuliriza eggwanga lya Rwanda beri balinayogera n'erya Uganda liyita mu kiwandiiko mu lufuutifuuti kye bayita not verbale not verbale eyo kiba kiwandiiko kya kitiibwa ng'eggwanga liba lyogera n'eggwanga eddala mu njogera y'ekitiibwa esemberayo ddala era mu lulimi olwo ne bw'abanga eggwanga liyomba gwe toyinza kusoma muli n'olabamu ayomba eyo empandiika eba yakitiibwa nnyo nti ogenda n'engeri gye zitera okumaliriza please accept the assurances of our highest regards to your good office oba kitegeera ogamba akulaga nti mu mbeera yonna gyentaddemu abamanyi okuteeseganya abamanyi okunyumya obulungi mu ggwanga erya Rwanda n'abo mu ggwanga erya Uganda bawanyisiganya ebiwandiiko ebirimu entegeeregana ez'enjawulo ku issues ezibaluma ziba zibaluma nnyo kati abantu abatulaba mu miliyoni eza Uganda abantu abasukka 4 ama miliyoni 4 tetusobola kubanga tuwezaamu miliyoni mu baali balabye ku kiwandiiko bwe kiti tekibangawo kitegeeza biba biraba bibaawo naye kati ebyo biba byankiso nnyo nti wakati n'amawanga si kyangu gwe kufunako kopi naleeta kopizi wano ng'ozifunye kubanga ndi mukiise ate siri mukiise bano abagenda ne bagamba yesi ne bagamba biki nze nkola omulimu ogwo gwannondesa nga seekubidde ludda kubanga bwe tubeera mu East Africa tetubeera bannayuganda tuba ba mukago era nze ndi wa mukago wa ddala ddala seekubiira n'olwekyo
bwe tutunuulira ensonga tugitunira nagamba nti ebiwandiiko bino bizze bibuuza eggwanga lyaffe mutubuulire bano mwakwata baaki mubagaza ki mubavunaana ki tukoze tutya okubalabako tubawe bannamateeka babawolereze erya Rwanda libuuza Uganda bawandiika ebiwandiiko ebisukka 28 ebigwanidde okuweebwa ekitiibwa nga buli kiwandiiko kirimu mannya mapya wandigambye nti nga kidda naye nga buli mannya amapya babagamba nti era nga tubajjukiza ne ku kiwandiiko gundi nekiri ekyasooka nekino kati mugano otwongeddeko bano abalala tusaba okuddibwamu ebiwandiiko ebyo eggwanga lya Uganda teryabiddamu ekyo no tekitera kubeerawo tikitera nti eggwanga lino liganya okuddamu ekiwandiiko ky'eggwanga liri ekiri mu ddoboozi eddungi kakati ako ke kaali akabonero obubonero obulaga nti enkolagana ya Uganda ne Rwanda etandise okola ki okufuna obuzibu naye nga abakulembeze baffe tebabyogera kakati abantu baffe nga tebabiwulira gye buvuddeko minisita wa foreign affairs owekitiibwa honorable Kuteesa yavaayoko nayobaako ekiwandiiko kyasoma simanyi oba wakiwulirako ng'agezako okunnyonnyola embeera nga bweri wakati wa Uganda ne Rwanda era yalaga nti oba oli awo nti mukana akabaddewo ako okusiba booda Uganda tena kyefiiriddwa nnyo kiri awo kyamaanyi kyomena kweraliikirira kiri awo statement ye ogiwa ekitiibwa akati kiringa oli kugamba nga gwe okimanyi bulungi mukyala we yanobye n'atwala ebintu bingi ekyamazima waliwo engeri omukyala anaatera okudda gyanobamu n'atagenda kudda engeri gyakola ki gyanobamu naye omukyala bw'asitula buli kintu kyonna n'atanobera na mu bazadde be n'agenda ebweru okuba ekataliiyo ku kisaawe kyeri gyanobedde ne waba wamunona n'ebimuli ebiseera ebisinga tekaba kabonero kalaga naye singa omukyala abanga enkya agenda kunoba n'ateekateeka naye wano olwaleero n'asooka afuluma n'ekibbo ky'ebijanjalo n'agenda asiga n'ava ewaka n'agenda n'addukira ewasenga oyo enteekateeka ziba nyangu okugamba nti ajja kukola ki kakati n'olwekyo onawo minisita kyatakugamba nti kano akabonero buno obubonero buno bwalaga nti bano zino ensalo bwe ziggalibwawo kitono nnyo tewali kufiirwa kuliwo naye si buli nsalo Tanzania bweggalawo ensalo kiba kitono Kenya bweggalawo kiba kiki naye muganda wange yennyini bwaggalawo ensalo ako ke kabonero akasemberayo ddala akaba kalaga nti mubutuufu entegeragana yaffe enzigwawo gyegenze eggwawo erabika yeeraliikiriza mu kuba basseruganda oba abooluganda tujjewo ebyensubulagana tujjewo bano basomesa eno bano bakola eno tujjewo ffe tulanira okuti tukozesa pooti yammwe naye mu musaayi era enjawukana eziri Rwanda yesinga okuba connected ku Uganda okusinga gali amawanga amalala kubanga kati waliwo mikolo wano ogwa gavumenti waliwo gwe bayita terehesita ogw'okujjukira abazira abamaje balwanyi kakati bw'otunuulira singa bakola lisiti eyabo abagwanira ddala okutunuulirwa ng'ab'amaanyi abanunuzi ba Uganda ogenda okuwulira nga amannya agamu ate kati bw'obayita noga nti tukolera olukolo pulezidenti sa bogerera eri Kigali babawanika omukono baguwanika bali mu capital city ng'osoma lisiti y'abalwanyi abanunula Uganda nga buli gw'osoma awanika omukono kati abamu bw'osoma tebawanika kuba tebaliiwo amagye aganunula Uganda gaali ga NRA era enamba zaabwe zibaako NRA oba 1 oba 2 oba 3 oba 4 abantu abalina enamba za NRA bw'obakolako olukolo nga tukuza terosita wano ojja kwesingana nga abamu abazirina bali Rwanda oba gye babaziika gye Rwanda bakolayo ki babaziikayo abaliyo kati bakolayo ki kati abaliyo bakulembera ggwanga lya Rwanda kati kiringa nze ndi wano ndi vice president wa DP gwolowooza mu mawanga gano gonna gatwetoolodde siina banywanyi bange abakulembera ebibiina ebirala abalina okubaayo singa mbaako kyenjagala okukola wano
nonya ndi mu campaign yange olowooza tebajja ne banyamba sakulaba ng'ogenze Kenya okuva ddala ng'oli mu UID ogasi kati olowooza nze bwe ntandika nze campaign yange kati gye ngenda okukola e Masaka tebagenda kujja tugenda kuŋŋaanya amawanga mukaaga gajja kujja n'abasukkamu banyambeko beetegereze tulabe banaayamba ki abantu baffe kubanga obwa Sseruganda tebukola ki tebukoma kaakati nabali abali eri wano baayamba naye ate bo ekyenjawulo nti ekyamazima bwe baagobebwa e Rwanda mu mwaka gwa 59 abasinga bazadde baabwe be baagobebwayo abamu bajjajja babazaala wano abamu bajjajja ne bajja babazaalira wano ne basomera wano ennimi boogera za wano era bw'oba owulira opposition ey'e Rwanda etayagala President Kagame egamba nti ono Kagame Munnayuganda yajja wano n'awamba eggwanga lyaffe dayo dayo wamwe bamugamba dayo kati ate bw'ojja n'owulira ate owa wano naye bamugamba naawe dayo naye balina gye bamugamba dde kakati kitegeeza nti waliwo Oluganda oluteetaaga kusazaamu olwetaaga okuyamba lwongere mu maaso naye ng'abakulembeze baffe bano tebayambiddwa kubuulirwa mazima kubanga babalinaanye naddala ebitongole bikuumaddembe bifuna okwongeza embalirira yaabyo singa wabaawo okutya kwonna okw'olutalo ebitongole ebikuumaddembe embalirira by'erinnya gwe kasita ogamba pulezidenti w'eggwanga nti abavubuka 108 bayingidde mu ggwanga lino bayingidde bambega n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo ne loole ng'eriko kasooli ebyokubalabirira naye balina ebibira mwe basaasaanidde gwe toddamu era bw'ogamba nti bakwongere ssente bwe ziti onoonyereze ku ekyo pulezidenti wa Uganda gwe takukkiriza kubuuza kibuuzo kyonna agamba mumuwe ssente ate twali accountability classified kakati abakulu bwe baba nga alina faamu gy'ayagala oggula mayiro 6 tekimugaana kuleetawo katabanguko n'akateekerawo ddala bongeze embalirira mwana ajja ssente zigula faamu kyotuukako kyekino enguzi katono nnyo ebigenda mu maaso bisobola okuba nga weebiri nga bituufu naye oluusi bisajjuka lwa bigambo byogerwa abo abavunaanyizibwa ku byokwerinda mawanga gano ag'enjawulo pulezidenti abeera akulembera eggwanga abeera n'ekitabo kye bayita message book ekyamazima mwatunula bw'ati buli lunaku afuna update eggwanga liyimiridde litya pulezidenti wa Uganda alina ekitone ky'okusoma asoma nnyo buli lunaku ategeera ekibaddewo buli kyalo wekibadde kubanga byonna yabisomamu talina nti no department gundi ensomeremu enkolereka brief byonna bikola ki abyesomera kakati alina engeri ye gye yalagira abantu be nti ennyukuta muwandiika sayizi bweti gyendaba nze tayagala bunyukuta naye byonna n'abisoma n'abikola ki kakati ebitongole bino ebikuumaddembe kisobola okuwa pulezidenti oyo nga kiyise mu baddiso bagiso baani ne baleeta statement ezaagala okufaanagana ne zigguka mu message book naaba nga ye kyalowooza nti yembeera eri mu ggwanga bw'atunula ekivudde wano newano kikwataganira wano bakwetooloola n'olwekyo waliwo embeera eteekeddwawo wakati w'amawanga gano abiri nga teyeetagisa ate ng'eteekebwawo egenda okuleeta obuzibu solution wano tukulaze njala tuddewo wano ku kiriwo kati basabye abantu baabwe babiri babalirizinge mubakomyewo kale mwagambye badde basipaayi bano amawulire ge baategedde gambe baakasaba abantu abasoba mu 2 kino kyabaddemu penanti wano nga tubakwasa tuti kakati abo bo ne boogera ebigambo byabwe nga basaba abo ebiwandiiko ebyogerwa kakati abo bonna ababadde boogera baayogera dda mu biwandiiko biri bye nkugambye bino bye byabadde kazindaalo yadde tayinza kutandika kusoma mannya kuba naye ndowooza amawanga gano abiri gawanyisiganye abantu abasibe batwalibwe pulezidenti w'eggwanga oyogera ku kuwanyisiganya abantu tulina bannayuganda abasibiddwa mu makomero e Rwanda tewali waffe batugambyeko eggwanga lya Uganda tetunnawandika kusabayo baffe bwe baba gye bali era tewaliwo agende e Rwanda ne bakuggalira
kyenva nkugamba nti ku bantu ababiri kati kuliko eyefudde lulira mu nnyana eyefudde kugamba wa Kirimaanyi agenda okuleeta obuzibu. Kirimaanyi eno eya Uganda ne Rwanda yabeerawo dda naye lwakuba kati ku luli twagikola ekisaawe twali tukitadde Congo mwe twazannyira ebyo ebya Kirimaanyi Kisangani nga twetunuulira Kisangani 1 Kisangani 2 ne mu message y'omuntu omu yakyogerako twakubaganirayokko lwakuba nti bannayuganda tebaabimanya kuba byali eri amawulire gabimanya naye omanyi baatukuba nnyo abamu bagamba era ekyo ekyamazima kyekyo kyekyaliwo kakati ovanga ku ggwanga eryerowoozaako nti banaku wadde nga bagagga eggwanga eryo liba lyerwanako ng'abanaku olaba kapa eno kasolo katiitiizi okagoba nekakola ki nekagenda naye singa okagoba n'okafundiza mu lukuubo nga tekayina gye kadda mu kukomawo kakwagula ate kati ko kaba kakyusizza kkala ekigambo kye bayita manya ennaku yo embeera eno ogigumire ogiyitemu mu mbeera yonna esoboka kyogezako okwogerako kakati tetwagala tusa bantu abo mu mbeera eyo tuyinza oluusi obutakifunamu ekyamazima bw'otunuulira kati eggwanga lya Uganda ne Rwanda ekikyagaanya ensi emu okutandika okukuba endala yeno brigade ya East Africa gye bamanyi ey'amagye amagatte nti omuntu yenna anaasooka okukuba amanya liryejje gwe lirumba ebinaavaamu si biba birungi n'olwekyo ebyo byebimu ku bintu ate East Africa byekoze ebituyambyeko abampuliza mu kimanyi ebyo byebimu ku bikyagaanya olutalo katono nnyo olunaku olweggulo wabaddewo okulangirira mu bitundu ebyenjawulo mu Europe ababaka ba parliament abakiikira mu European Parliament era abamu beewuunyisizza nga abasuubira okuba nti obaolyawo be bandiisemu tebayiseemu kukiika mu parliament eyo olw'ensi ezo ez'enjawulo ezirina ebigendwa byazo ebyenjawulo bw'otunulira mu ggwanga butunulira Britain abasinze okujja be baali ku Brexit party kuba kyekyokya kyebaagala kituukirire kyebatuma ababaka baabwe mmwe ababaka baffe betutuma nga Uganda mu parliament ya East Africa bwe mutuukayo ensonga zino muzoogera ne muzigamba abantu nti bannange Rwanda bwegamba nti Uganda etuyisiza bweti ne bweti ne bweti ne bweti mwe bwe muvaayo bano ababatuma aba Uganda mu parliament eri reply baba waaki kakati obuzibu bwe tulina era obwo obuzibu mbukayanako nnyo abagoberera debate yenkola mu palamenti yaffe ekikyannuma kiri kintu kimu ate nga kino tikiri ku Uganda yokka kigenda kisensera amawanga agasinga obungi mu palamenti ya East Africa nti ababaka ba palamenti kakati aba East Africa tebakyama batandise omulimu gwabwe okugulowooza nga bambasada b'amawanga gye bava balinga aboogerera eggwanga gy'ova ekitali kituufu tetulina kwogerera mawanga gye tuva tulina okwogerera East Africa oba omukago eri ebeera palamenti katono nnyo obeera kale ndowooza nkirese bubi so okwogerera amawanga naye okwogerera gavumenti gy'ova ndowooza kankiteeke kubanga kyembadde nsuubira kyembadde okuwa example y'abasajja bano abayiseemu nti olwokuba Bungereza oba Britain eyagala okuva mu mukago gwa European Union abantu abamu ku basinze okuba nti balondebwa okubeera mu parliament eyo beba Brexit abakikiririzaamu kibe kityo ngera omuntu ayinza okusuubira nti message eyo gye bagenda okukalinga ne mu kuteesaganya mu nteesa zaabwe ez'enjawulo ekibuuzo kiri nti mmwe abakiikira Uganda mu East African Parliament eyo ng'eteesa bya East Africa singa wabaawo obukubagano Rwanda oba omuntu wa Rwanda nagamba naye Uganda erina byekola kati weebuli nga webuli okusawa ya leero mmwe reply gye mugenda maaso n'okwogera kuba kati gwe oli mubaka ave Uganda nga boogera ekintu ekyo ku Uganda tukusuubira okuba nti ab'e Uganda basobola okukuwa eddoboozi tekiriiwo era kyannaku kubanga ensonga eno
bannaffe betutambulidde nabo okugenda mu palamenti eyo balemeddwa okugitunuulira nga bwenjiraba nga palamenti eyaggwa eyokusatu era bwe nasigala nga nze ntunuulira ensonga ya mukyala Ziwa nti ye mutuufu sipiika waffe ate oluvannyuma ate n'awangula tudda mu kuswala okulala anti kwegamba ne muwolereza omwaka mulamba ne mulemeza mu ofiisi nyingidde kooti njifulumye abamugoba ng'ate bava wano wennyini ng'ate banne ba kibiina kye kakati nasigala nga nze nina era endowooza egamba nti omukyala bamuleke kakati nakati endowooza nze njirina nti Uganda tuddemu Uganda ffe kati ku kino ffe basobya ku kino ekiriwo kati tulinamu ejjoogo lye tutaddewo ku ggwanga lya Rwanda era nga liyinza okutuviiramu okulwanagana n'eggwanga eryo kyekisho oyogeddeko nti ekijja mu maaso si kuwanyisiganya ono yafudde kuyinza okuba emmundu netokota kuba eyafudde teyagudde ku accident kituufu omuntu yenna watuukira okufa kitegeeza kubanga ekiwandiiko ekyavudde mu ggwanga lya Rwanda kigamba nti bano babadde basala ensalo mu kifo ewatali nsalo we basalira okitegeera bwe balengedde amagye ga Rwanda ne badduka emisinde bakomewo nti naye nga bali violenti kakati ekyo mu lulimi olwogera baali kiki badduka obeera otya violent nga rodduka kitegeeza osobola okuba wadde okutte neki n'amayinja oba n'embwasi kati wabanga eno baafudde n'eno ekyo tokiyita kabonero bubonero kano kabannabyabufuzi akokwogera kazinda ono yakubye no neyakuba abantu babawadde that is a recipe for war kakati twetaaga eggwanga lya Uganda tutegeeregane tutegeere mu abakulembeze baffe era luli nabagamba ne bagamba nti ffe abantu nga tumaliriza situgenda kubawagira mu lutalo titugenda bawagira luno lutalo mulugendamu nga mugenda oddulwana ekyenyamiza nti bajjeno abasinga obungi bwomutunuulira takyayinza nakugwa kava yenga omuntu kubanga ne bwagwa bwolaba engeri gye bafaananamu embuto nnene abanga kiswa tayinza kubula ne bwokuba nga totunudde alinga Goliyasi kakati ka Dawudi mu byawandiikibwa katunulira Goliyasi nga yalowooza nti munene nnyo akatiisizza kumbe ko kagamba ono munene nnyo sinza kuteeba bbali mvumulo yange kakati abaagala okulutankula si be baagala oddulwana bo baagala kusigala ku mizindaalo ne mu mmotoka ezibawerekera mbw abaana baffe bo balwane nedda ebyo bijja kukyukamu kyekiyinza okukolebwa okusobola embeera eno okukakana tusigale mu mirembe ng'osibula ekisooka gavumenti ya Uganda kugibuulira amazima nga tetugyekwekweredde netegeera ekiriwo ate nemanya kati gavumenti zombi eya Uganda n'eya Rwanda zirina okuteekawo joint verification committee akakiiko nga eno kuliko abantu n'eri kuliko abantu bakole okunoonyereza ku kivaako emirerembe bamalewo emirembe era baleete ensonga ezigenda okumalawo emirerembe egyo eyo yokka yengeri kuba zino ensonga si za mukago gwa East Africa era zino si ze bayita non-tariff barriers bino bilateral relations zezoononeka amawanga abiri Uganda ne Rwanda gegali mu kutabango neyanza nnyo neyanzeege Honorable Mukasa Mbidde atukiikirira mu parliament yaffe ya East Africa ensonga zino bwe zituuka ku East Africa tuba twagala nnyo gye tusobole okuba nti tufuna ate ekinyusi ekirungi ennyo n'okulaba ate we ziyinza okuba nti zitereera olw'ensonga nti eggwanga lyaffe Uganda bwe liba enkolagana n'amawanga gatulinaanye nga si nnungi ate tuba tusobola kutambula bulungi ffe nga bannansi tujja kuyita omulundi omulala oyongere okutuwa ate ku nsonga endala nnyingi nnyo nnyini ddala Masaka ogambye ogera ddi mwetuli kati tuli mu kutereeza bintu tukola kale tukwagaliza ebirungi ebyereere omulabi wa terefayina yaffe programu yaffe bwetyo bwegenze tukyakwongera bingi nnyo mu programu zaffe endala zonna eziddako ate ne updates ez'enjawulo ojja kwongera okuzifuna tova ku terefayina yaffe tugera mu programu Luganda Zaabu nze Maurice Mukiibi Omugave